Suubi kata afe enseko muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi. Kakati nno omukyala omuyimbi Nina Rose abadde avisitinzeko munnange amaka g'omukulu munnange ate Bobi Wine. Wali munnange ate omukyala Barbie Kyagulanyi munnange bamwaniriza munnange ate mu ssanyu omukyala Nina Rose. Ye Suubi ng'enseko muganda wange bambi abadde afa essanyu okukamalako obumazi. Bye ngenda okubeera nga nkolagakoko mpozi ne maaso awo ate nga Bruno K munnange gogo atuuse mu Uganda. Munnange TikToker akyaliddekoko wali actually azzeeko ewa Bruno K munnange waliwo program egenda mu maaso esayidi eyo bye ngenda okubeera nga nkutuusako mu maaso awo. Kakati nno kansuke munnange ate nkutegeezeeko omukyala munnange wali Nina Rose atuuseeko munnange omukyala munnange ate Barbie Kyagulanyi actually gwe mulundi gwe ogusoose munnange ate okuggyako maka g'omukulu munnange ate Bobi Wine. Era nga bogezaako okulaba munnange ate amatwale wali wonna ndowooza ogalengera bulungi. Omukyala Nina Rose yabadde nga yagatuuseemu dda. By the way akatambi kano kabadde kagenda mu maaso okutwedinga esayidi eyo naye nga amaaso abantu abasinga bagatadde munnange ate ku Suubi. Suubi abadde afa essanyu bambi bw'alabye ate ku mwana muwala munnange ate omuyimbi Nina Rose. Wabula Suubi ye muganda wange taggwaayo bambi Eva abeera bambi musanyufu. Ntera nnyo okulaba obutambi obw'enjawulo omwana ono ate by the way ayogeza abamu obwama esayidi eyo omwana ng'ali sharp ono bannange. Oh my God, n'ozaala omwana wo bw'ati ng'ali sharp muganda wange naye nga kibeera kisa kya Mukama actually tukitwayiza wamu esayidi eyo omwana kasita abeera ng'ali sharp bw'ati ate kiba kirungi nnyo abeera naawe akusanyusa ng'omuzadde nga omwana wo munnange ng'ali sharp. Kakati nno bibyo ebitambula munnange ate ku mwana muwala oyo muwala wa Bobi Wine Suubi. Kakati nno kansuke nkuweko koolabe embeera nga bw'ebadde mu katambi. Akatambi kaako ate mmale nkomeyoko maaso awo. Bwe kityo nno munnange omukyala Nina Rose bw'asobodde munnange ate okuvisitinga omukyala munnange ate Barbie Kyagulanyi nno ali omu ku bakyala munnange ate abakyasinze okubeera muganda wange aboogezi abalungi oba munnange abalina munnange ate ebigambo ebizaamu amaanyi kubanga ntera nnyo okulaba ku mukutu ogwa TikTok atera nnyo oteekayo vidiyo ze atera nnyo okukola content nga ayigiriza munnange ate eggwanga esayidi eyo. Kakati nno omukyala munnange ate Nina Rose asobodde munnange ate okuvisitinga oba oli awo okufunakoko ku bigambo by'omukyala munnange ate Barbie Kyagulanyi stole awo ezibadde awo muganda wange. Jjukira nti omukyala Nina Rose yeesimbyewo oba ali mu kwegwanyiza munnange ate ekifo wali Zimbabwe esayidi eyo naye nga byebyo munnange ate ebadde bitambula esayidi eyo. Katugende mu maaso wali Gogo ne mwana mulenzi munnange ate Bruno K babadde beegiteeko esayidi eno. Jjukira nti nno mwana mulenzi ono abadde nga ategese mwana muwala ono Gogo ku live ekiboozi era nga by the way ngenza okukola vidiyo eno nga enteekateeka zikyagenda mu maaso esayidi eyo ku mukutu gwa TikTok bagenda kubeera live esayidi eyo naye nga nakyalo ono munnange mwana muwala ono avudde wali mitala w'amayanja. Actually ennaku ezo zonna zonna abadde atwedinga nnyo mwana muwala ono. Olugambo nga lutambula nti agenda kujja mu Uganda era finally amaze munnange ate n'atuuka mu Uganda mwana muwala oyo. Alina oluyimba awo lwe yayimba awo lwakuba ndwerabidde nalibadde mbayimbiramu naye ndwerabidde. Gogo ono muganda wange asesezza nnyo eggwanga naddala omukutu ogwa TikTok vidiyo zitwedinga ku mukyalo oyo nakyala nga bw'omulaba muganda wange. Naye kansuke nkuweko ku katambi awo Bruno K babadde bagoyingamuko just crazy katono nnyo nga bogezaako okulaba munnange mu katambi wali nga mwana muwala musanyufu bitya. Kansuke nkakuwe ate mmale nkomeyoko mu maaso awo.
Go, 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 go. Go, go. How are you, go, go? You're fine. How is everything? Nice to meet you. I'm your big fan. I love you so much. How is I love you in Kinyarwanda? How do I say nakukunda cyane? nanjye ndagukunda ndagukunze rwose nibwo bwa mbere nkubonye. How are you, Gogo? Welcome to Uganda. Murakoze kutwakira. My name is Bruno. I am a musician and I am your fan. I am here. We are going to have an interview. Tell people about your show. Ngo ni umufana wawe. Yes. Yes. Nice to meet you, Gogo. Mwishimiye guhura nawe. Nanjye ndabyishimiye. Nanjye ndabyishimiye. Nice to meet you too. Nice to meet you. Welcome to Uganda, Gogo. bwe kityo nno munanga ate bwe kitambudde ne sayidi eyo era nga pointi bwenkoze kakasa nti no video ogimpeera like kozesa tino okusubscribinga kasita obeera nga tonnabanzikiriza nkomeyo ku maaso awo